mulaba egyo mikono gyange naye mbuuza nti emikono gyo gyatuuka gitya bwe gityo. Omukazi oyo we yalaba nga sikyasobola kukola yatandika okuntega kemiko mazzi ge nali njozesa ebintu. Buli bwe nazuukukanga namusanga ntegekedde amazzi g'ebintu ngera nga ngamba ag'amazzi goboyozesa ebintu ngeri kubanga nali singeri gye nali nga ndi mupya sibitegeera bulungi samanya nti ag'amazzi gaalimu akatwa ke baali banteza kalina okunsanyawo mpolampola ngenze nakikola nti kubanga mukama wange antegekedde kanjozese. So we yagategekanga ng'abaana be yabajjangawo era nga wategesa amazzi ago abaana be tebabeerawo abajjawo ng'ennyumba ngisigalamu omu. Natuuka ekiseera omutwe ne gubeera nga nfuna kamunguluze netandika okubeera nga kasiro luto lunumiriza ebintu bitategeerekeka. Emikono gyo ne gisalawo gyatike bwatikisi ne gyatika gyonna wenzo gamba omuntu yasaze you know ne gyatika nange essubi ne litukesa ne linzigwamu kati nga manye emikono gyange bagenda gitemako gyavunda kabeti gyatukesa ne gyo ne givunda nabeerawo neesiba nembeera nga sitegeera sina maanyi nenga ate nina okukula era Katonda ye yantaasa kati emikono gyange mugiraba gyaterera. Kati mwabagamba nti Katonda tayamba, mwabagamba nti Katonda taliiyo, mwabagamba nti tusinza myoyo gy'abazungu. At that time sina muntu gwe nalaba yantaasa, sina mwoyo gwa muzungu gwe nalaba gwannunula. So bw'osanga ng'omulokole asinza Katonda we omuleka musinze. Katonda atukolera ekintu nekisukkuluma ne kukutegeerako n'onyonya engeri yokinnyonnyolamu omuntu naye ng'ate aba akikoze nekikulema nawe okunnyonnyola kitegeera. So onsanga nga nzina mbuuka ndeka mbuuke, wosanga n'ojja nga kimu bibiri njogera Katonda wange ndeka mutendereze sagala ompite mulalu. Ye ensonga lwaki abalokole mubayita abalalu? Tetuli balalu. Katonda atukolera ebintu ebisukkuluma ne ku ntegeera zaffe ng'onyonya engeri olagemu abantu Katonda kyakole nekikubula kitegeera n'osalawo zine buzinyi kimu bibiri obeere ng'oyogera Mukama, kimu bibiri obeere ng'ogamba Yesu Kristo you know emikono gyange kyo gyawona naye nga nze gwolaba siina pege gye namira kebeere tubu gye yangulira naye ng'emikono gya ng'ate buli lunaku nina okukoza ebintu yensi singa Mukama teyaliwo abanaku twandifudde bubi baana yabagaga balina ebisembi abagaga balina ebisembi. Mugaga akubanja sente ze nga naawe nawakutunuulira n'omwezi alaba ne salale gw'okula. Munange bwentyo the rest is history as long as kati gyaterera tegikyanuma giryo gyawona defeat. My high is a high witness, myself is a living testimony. Kadama munaffe agudde ddala ku airport ye Sharjah ngadda waka adda Uganda. Kyannaku nnyo kyannaku ddala ebisinga mbikuleetedde maaso awo akatami ngenda kubanga nkakulaga n'ebirala naye nga wasiwete gwe n'omulungi ampuliriza Ochon Media Kwali. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified wentekawo video empya. Nyongera obajjukiza abaana bakoma after Ramadan wasigadde ennaku 11 zokka. Mujje mbukinga ng'emiwendo gikyali wansi ddala. Tulina Ramadan discount, mujje mbukinga emiwendo gikyali wansi ddala. Muneesigemba tamuze kulaisi jangu kwa WhatsApp tuteze tubate tusobola kulemererwa. Tulina free wifi ate tulina n'ebyokulya. Tukyusa ne ssente gwe nnakomawo ne ssente zo nga weeralikidde okutema ssente ku airport. Jangu tukukyusize ssente ozifunenga bwe zirina okubeera. Muneesigemba
mutamuze muje booking obudde bukyali mwe n'abagamba tukyalina ticket muje booking ticket tunazirinda leta kuba abamu ticket baziba mutuuse ku airport so okwewala ebigwa bitalaze kusawa esembayo okwewala panikinga kusawa esembayo jangu booking obudde bukyali mukwano Jana airport pickup mbalinze ngena kubeera nga nkulaga akatambi ka Hustler munnaffe agudde ddala ku airport munnange ku airport ye Shelja atabudde abantu kigambibwa mbunno yalogeddwa mbunno baamuloze nenga lwaki muba muloga bannammwe kyana kuddala tusa Katonda amusaasire munnange atereere akomewo munomo senseze Arima abamanyi ono omuwala agwiridde eddalu ku kisaawe wano e Shelja etumusanze yagudde eddalu oba yabadde avaawa mulalo Tena kunyesa Katonda bongera obukumi bumaama buli omu ali mu kiyumba ky'Omuwarabu oba buli omu ali ku ddungu buli omu ali ku kyonsa Katonda abongera obukumi buli omu akomewo nga mulamu bulungi alabe ku famire ye mu ssanyu bw'aba aleka abaana asange ku baana be bamusanyukireko nga mulamu nga byaddala abitegeera ng'obwongo bukyakolera ddala ng'omubiri gukyakolera ddala buli kimu nga kikyakolera ddala nga bwe yagenda famire ye bazadde be bamulabeko ng'ategeera bulungi buli omu akomewo nga mulamu ng'ali bulungi nga bwe yagenda sawa Katonda abakingirize ebibi ebiri mu nsi ebiri mu nnyumba z'Abawarabu abo mukomewo nga muli balamu baddiya ate nga n'ekirala okwongereza ku video ya sister Folia yatika emikono video esookedde ddala ngenda kubeera nga mbalekera video olabe gwe nawe ne yakagenda mu cyumba oba gwe nawe ali mu cyumba ku bintu emu byolina okukola okwewala ebintu ng'ebyo bane mwewala ebintu by'obutwa mwewala chemicals fa nnyo ku bulamu bwo tofa nnyo kusanyusa mukama wo soko fe ku bulamu bwo kuba obulamu bwe buggwawo bw'ofa mukama wo agenda kuleeta omukozi omulala gwe emirimu gyo nga giwedde ebibyo nga biwedde oziikibwe baleete omukozi omulala so sowaza nnyo obulamu bwo nyongero kibagamba nga bw'omusoma n'okusaba Katonda abongera obukuumi abakingiriza ebiri mu biyumba ebyo kuba mulimu ebintu bingi bakadama bapya mbadde mbasaba muwulirize nawe kadama we nali mu kiyumba mbadde nkusaba owuliriza bulungi era wetegereze ebintu ebyo bye mbateereddaawo bakadama muwulirize bulungi bw'obanga okimanyi nti oli mu kiyumba kya Muwarabu mulaba ebintu ebyo mubirala bye mbateereddaawo bye bino ebintu by'olina okubeera so careful nabyo ng'oli mu kiyumba nkuddiramu bw'oba bino ebintu obadde obigenda nnyo obanga obikozesa nnyo obanga obadde tomanyi buzibu ki bwe biyinza kukuleetera mu kiyumba mukwano owuliriza bulungi ebiseera ebisinga tetuggwako galwadde tulumbibwa agalwadde ge tutamanyi naye olw'enkozesa y'ebintu bye tusanga mu kiyumba mujjukire emibiri gyaffe si gye gimu n'egy'Abawarabu nti ojja kugamba ye n'Omuwarabu akikozesa ebintu ebimu olina kwebeereramu omubiri ogugwo si gwe gumu n'ogw'Omuwarabu ekisooka kya byonna bw'obanga oli mu kiyumba ng'oli mu kiyumba weewale okulya omunnyo omubisi bw'obanga omanyi oli mu kyumba kya Muwarabu weewale okulya omunnyo omubisi azini bafumbye emmere tenoze munnyo n'okwata omunnyo omubisi n'ogwongeramu mukwano gwange ogenda kujja tidra mpulira obulumi mu kifuba tidra mpulira omuliro mu kifuba tidra ebintu binfumita omunnyo gweno mubi omunnyo mubi omubisi wobanga omanyi oli kadaama kuba obulamu bwe tulivinga eno ffe bakadaama bulamu buzibu nnyo olina okubeera sokke yafunu ekyokubiri ye essi mukwano gwange making sure nti essi yo ebeera wansi nnyo togimalaayo era ebbugumu eriba teririyo togikozesa togiteekako ogenda fesinga ebintu bingi essi erwaza ebintu bingi video nagikola ebintu bingi omuli ekifuba omuli amaaso omuli senyiga omuli obulumi mu kifuba omuli ki ebintu bingi byogenda ofuna from essi gyewalire ddala mufule mulabewo gikozese weya necessary ate ng'eri wansi ekintu ekirala bamikwano gyange chemicals
mukwano gwange chemicals tuzannya obuzannyo mukama onagamba nze njagala toyi ozirongoseze chemical n'otuuka mu toyi chemical n'ogirenga mu toyi n'omulaga nti ogirongosesezza naye ng'ate togirongosesezza oba n'akuteramu nganka n'ogidiibuulamu amazzi nga mangi chemical ezo zikosa era zirwaza ova eno nodda e Uganda mwezi gumu 2-3 nga bagamba olina kansa si bonna naye like kisinziira ozikozesezza otya chemical ezo muzeewalire ddala ekirala bahulu oyo mulaga banyokeza mu nju bahulu oyo mumulaba omukka ogwo is like smoking abawalabu bano balina omuze n'akwata like bahulu oyo ne yenyokeza ku abaya n'atekamu abaya bwati munda mukwano tolwanga mu bahulu mbonyokeze luumuyo omukka gukwate mu luumu osike omukka ogwo kiringa bw'okwata sigala n'omunyokeza mini n'omunywa ng'omukka ogwo kuyingira munda gukosa omukka gwa bahulu soba mikwano bahulu oyo obulamu obwosibwe bw'omuwalabu mwewalire ddala ekirala emmere yeno gye basinga okutuwa oba gye tusinga okulya yene emmere bamaze okulyako ne bateeka mu firiji n'ennyogoga enkeera n'ojjawo n'obugumya kamaama n'olya n'ozzaayo mu firiji efiseeyo kale kwegamba obulamu n'obeera ng'olivingira ku mmere ya firiji emmere eyo giryenga eyo kyanga ebuguma sinakindi waba nga olina olukusa olufumba emmere endala mukwano gwange emmere ya firiji tolina gigenda nnyo emmere eri frozen oba eri freezed mu firiji ng'ojjayo n'obugumya mukwano mbi nnyo ogenda kutoba n'ekirwadde kya simanyi bakiyita constipation otobe n'ekirwadde kya gasi mu lubuto peptic ulcers n'ebintu ebirala bingi ebiva mu kuki kweye gundi y'okulya emmere eyo ewooma mukwano gwange weewale nnyo ebintu ebiri sweet okitegeera ebiri sweet mu kiyumba kubanga obulamu bweno abawalabu balya zi sweets nyingi zimanywera kugahuwa eno bitamalu eno biki ogenda kulwala amannyo ogenda kulwala sukaali ogenda kulwala n'ebintu ebigwa mu ttuluba eyo sukaali nywa katini ebintu ebiwoomerera eno byebasinga okukozesa bigende bitono byebyo ku bimu byensobodde okubawaako bye mulina okubeera sokke yafulu nabyo thank you ebirala ngena bireeta mu video eddako era nga buli video yange gyempostinga nfuba okulaba nga nteekamu ba house managers ekibaganyulwamu oba ekibagasa lwansonga mwe bakama bange mwe mpagidde mwe mufudde kyendi mwe mulaba video zange mwe munsupportinga mwe mumpa emirimu lwaki mbeera sibafaako nnyo ate nga nange embeera gye mulimu nali ngiyiseemuko ngenda kubalekera video neyo ey'omukulembeze Bobi Wine owulire speech ye abasirikale ngamba genda wali mugete eri kwata gondi genda wali bachali yeyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabagala bana maro kukozesa nga bekozesa si papa nga basuuliri naite mwiga n'olwensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bumbate muyiga abantu tebagenda kukkiriza kutulugunyizibwa tawa abadde wano n'ekyogerako ate nzikirizikanya naye ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakkanya bano abaana sometimes nembulwa n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye olubale kati okozesa bigambo kyomukakkanya ekiseera kigenda kutuuka bano abaana aba banone mmwe kigenda kutuuka bagenda balya ate abo bennyini ababeetolodde babamanyi nga bwe mubamanyi mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeerawa bo bamanyi kuba mumujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that wama abantu beekawempe mbadde njogera ku protest vote eno nti etulaze ntusobola banaye tetusobola ekyabadde kawempe nga bonna amagye gonna n'agejinya n'agaawa bonna ababi ba Museveni babadde kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba. Kakati bwe tubagabanyamu abamu ne bagenda e Kawempe, abamu ne bagenda mu Kampala Central, abalala ne bagenda e Makindi, abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe gaali mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze muzimbe gaali nga za kuteekawo resistance tekimenya amateeka kyetwabakoze e Kawempe njagala tukibakole Makindye, tukibakole Saabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole Busoga, tukibakole Mbale, tukibakole Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. So mukitandike kubanga bye tulimu bya ddala
njagala buli omu tumutendule nze mundekere namukadde gaali mwagabeera ono mukazi waabo ono Misa Kabandu Musa omuswa wawano Kampala Central kati mutandike twagala mukyajinge abantu baffe gwabadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisoboka twagala in every position abantu mbanyonyole abantu bakitegeere ate nammwe mwesoboleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbewo twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabwo. That is our mission. There's no other mission. Twatandikidde Kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa tugenda tambula na mukisa gwogwo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna sebo nga kuyuzayuza nzikiriza ne bino ebigambo mbikugambe Kanso Nalukola. Number 1 twebaza Katonda okutuwa omukisa ogw'amaanyi nga bwesiza mukwe. Nze maama wange yangambanga ebigambo bino yangambanga God can only do for you what he can do through you. Tikatonda ekyo kyasobola okukukolera kyekyo kyayisa mu ggwe. Era nenkulanga manyi buli kimu kyenjagala Katonda ntuuseko akina nyina okwetowaza Katonda nankozesa okuntuusaako byonna. Naye nasinkana abalasita balina ekigambo kye bagamba I and I. Nze ndi I naawe oli I. Gwe nze gwe. Ekitegeeza n'oli ali I nange ekitegeeza n'ekisima ky'oli kisobola okuba ekyange. Katonda ayinza okuyisa ekisima manyanga omukisa mu muntu omulanga gwange. Sebo Katonda yakuyisiza mu mukisa gwaffe kuba naye yakirabe nti tuli bumu. Omukisa ogwo tukutwala era tugenda kuwetika paka 2026 ate tuwangule. Naye njagala okusaba abantu b'Ekawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu sirina kubuusabuusa. I have no doubt. Ng'ekibiina tebalina kubuusabuusa otherwise tebandivuddeyo ne beeyibwawo bonna. Nkakasa abantu b'Ekawempe kubanga nabo baavuddeyo ne boogera n'eddoboozi lumwanguka. Tetulina kubuusabuusa mu busobozi bwo na bumanyirivu bwo na bukenkufu bwo. Naye munnange era twali tubaddeko n'abantu abakenkufu oba bwetu bwe twalowooza naye mwattu olwabayisaako akawo ka ssente wano mu bulago ate nga baali bategeera ebiseera ebyo. Naye ffe tuli confident kitujja kuswaza abantu b'Ekawempe. Ate nammwe abantu b'Ekawempe muyinza okuba temumanyi kye mwafunye. Oyo musajja mumanyi oyo ate n'ekibiina kyemmanyi mwafunye emaali. Mwafunye Nalukola mwafunye emaali. Mbasaba nammwe mukuume. Bw'abayitanga nti abaayi waliwo aluleese muveeyo. Oyo mu Kawempe North ye komanda waffe kati yatutwala. Nkakasa ajja tukulembera bulungi politically. Let us go. Let us do the work. Finally, basebo ne banyabo. Njagala okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime, you've tried so much to turn us into beasts. You've tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you
or you lie deliberately. But I'm here telling you, on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if you continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers, Machete, who is in prison, Sheriff Kalanzi, and many others. We want them, and we want them now. Elimu inaba na Uganda, temulekerawo, temutya. Bana abantu betutya, batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Temubatya kubane bwe munabatya, temulina kye mugenda kukyusa. Mulabe bwe bayisa bannammwe eno, buli omu bamuyisa bwe batyo. Ojja kulowooza nti kigenda kutuukako kansembeyo na bannamawulire bennyini. Tubeebaza omulimu gwe mukola. Tubasaasira, and we stand in solidarity with you. But every bad thing comes with something good, at least a lesson. Let this show you that no one is safe, not even you. Not even when they use you. Nabe bannamawulire abamu nga mmanyi nti bano bakolera regime. Naye nabo ow'embuya teyabataasizza, naye emboko bazibakubira. So you're not safe. You're only safe in a free country. Unfortunately, banji ogenda balaba bajja bayita oba bayite babosi baabwe bababuzebuze oba batiisekiise oba baweeyo ekyo gyammiru basirike until another disaster happens. So do the right thing, stand on the right side of history, and don't be used against oppressed people, because you are also oppressed. Basebo ne banyabo, mundeke nve waggulu olunaku lwa leero, but before I conclude, I invited a friend of mine. His name is Kaito. Alex Kaito Mufumbiro. Anti Oli Alex Waiswa. Katono Alex Kaito. I mean Kato. I tease him. Sebo Science Okolaba. Nerero Goli Perekeze. Omoto Mukuru Genayagado Kuita Bamita Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro, where are you? Ladies and gentlemen, this man is a noble man. He's a great man. Sebo twagala okubaza Katonda olw'obulambo, twebaza Katonda nti yatulondamu n'atufuula mikwano gyo, twebaza Katonda nti tulinawo olwaleero. Basebo ne bannyabo, today is Waiswa's birthday, and Nalongolo yazaala dabo. Twagadde kukozesa olunaku luno okubagaliza amazaalibwa amalungi, okwebaza omulimu gw'okola, okwebaza Kato olw'okumiranga embooko. Sometimes embooko za Waiswa zigenda wa Kato.
mwebale nnyo mwebalire ddala twasabye Katonda akkirize tusaleko keeke ffenna awakukeeke babyenzibe. Everybody let's rise and happy birthday to you. Happy birthday. Praise God. Happy birthday to you. Ani ono ng'alinga ye mukulu. Oli mukulu ono ye mugezi. So mukamusabe before we cut cake otuwe just 2 words. Tumanyi oli mwogezi naye leero kitwale gy'oli baby otuwe ebigambo bibiri. People power. Twakomadde okuza birthday so many years ago. Tuli basanyufu nnyo olw'ekitiibwa kino Mr. President. Kino ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe era twagala okwebaza famire ya NUP. Mwebale kutulera, mwebale kutwagala, mwebale kutufuula abanjawulo. Mr. President mutufudde ab'enjawulo. Nange nali musajja mukyankalamu nnyo okimanyi Mr. President, naye webale tukola mu mulimu, webale kunkola mu mulimu. Ne muganda wange ono Kato Mr. President yamuyise ekituuka ono ye muntu gwensinga okwagala ku nsi. Era waliwo yamugezaako nemulaga nti yangezaako nze mwennyini. Njagala omwebaza yankubya nnyo mu buto mu kusoma. Kamanyumizeyo kasole Mr. President kano kokka ono ng'agenda ali aganye enjiibwa mu primary kakati n'agenda eyo banoonye enjiibwa. Nze nenziraka embooko bankuba nti omulekayo oti ogenda okunoonya ki enjiibwa nga biibye sibiri namu. Nze nali muntu wa birala era saalinyanga miti eyanjigiriza okulinnya emiti. Era lumu n'alinnya omuti ng'ajjayo nkooge n'agwa n'amenyeka. Nenziruka paka wa muzeeyi ku kooti nti Kata akoze eki? Ye maama bwe yatuuka yakuba nze lwaki sinze akoze eki? So bwe baamukangamu nasanyuka naye akale naye mu bukulu akoze eki? Nange musasudde sewe nakusasula era tobanja. Twagala okwebaza Mr. President ekitiibwa kino tetulina bigambo bye tuyinza kwogera. Kale kankwe ku masannyalaze naawe People power. Our power. People power. Honorable Nalgola agambye bwe mumulaba oyinza okulooza nti mwangu nnyo naye si muki abamanyi bamanyi bye balowooza ne bye bandaba si bwe nkola ki. Pulezida ogambye nti tuzimbe eggaali. People power. Our power. Omukama abakuumi. Kale mulaba ekizibu kye ndiko. Be bano bennyini be tulina. Kansole bisi jakemera mu constitution yaffe bulungi etukkiriza spokesperson enzikiriza okuappointinga deputy of the deputy. Tujakakeberamu muzikirize abakulu mu kibiina deputy president omugole waffe SG Lopu badde nsaba mujje mwegate. Nandiyise n'abakabona naye babavindisiza nnyo wamasikyo waiswa nti ajja kutandika okwebanka ku kiru. Honorables mujje mukkirize tusale ffena keeke basebo ne banyabo. Comrade Nubyandi, Comrade Katana. Kati tutandikira ku muto sebo Kato zikiriza microphone jiweno byani apinyi. Mumanyi ono mu ntalo z'ennwanye olutalo lw'abalongo kubaka ani asooka era namuwangula
Nesooka tugenda kubala 5 5 4 3 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Waiswa. Happy birthday to you. There's one thing bachogeddeko emirundi mingi muzikiriza nange nkyogereko kigende ku rekodi ensi ekimanye titwawangudde akalulu k'ekawempe ku buli polling station yonna ekyo nakyo Museveni akiwummulidde ne ku poliisi n'abapoliisi bonna n'amagye we galondedde galonze ffe tuza ne wetulya keeke. Atule wow abanange mwe kinuleta kino banaye bampaddeyo n'ekirabo abatiimu Waiswa bampaddeyo ekirabo abatiimu Waiswa tiimu eno baana abavubuka batono abasajja abakulu bankyukakyuka era mwebale nnyo mwebalire ddala babayita batiimu Waiswa mufumbiro mwebale nnyo mwebalire ddala era ne godlap mwebale nnyo mwebalire ddala balina obugambo bwe baagala okwogererako ndowooza kambawo omukisa bagaddewo Pan FM naye eyo ngenda gikolera puroguramu namba okunyonyola abantu basi tutambudde mama we okusinga kuli wano wansi tugenda Nigeria abasobola nga mubiwulidde ebya president ate olugulo lwaleero nja kubeera ku Spectrum abale mwena abale video yange tuza end nimula bulonga temubuskipinze mikono ndi msimza wakati na bebe msinga okwagala Ochano Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment with video kunyiga notification bell obenga notified when take video empya nebaza mwena abale video yange tuza and jana airport pickup nyongero bakubiriza muje booking obudde bukyali Ramadan discounting atina makugwa ko ngemeno giri wansi da twina free wifi twina nebyokulya munesi gemba tamze kulais mbalinze nje tamle fena mwena abana makumo timu after Ramadan twina Ramadan discount muje booking